ya byabakama nembagamba mukubire byabakama ne mumuteka ku pressure n'ebintu byonna byakola byabakama yekoze ebintu mmwe bannange kambabuulire byabakama yekoze ebintu mulabye akakonga ak'omwana omuto genda okanoonye ku internet mwana muto alinga wa mwaka gumu oba ebiri oba esatu ayina akakonga akalonda ayina ne location walondera kyokka mu mannya g'omuntu omukulu naye ekifaananyi kya mwana muto byabakama yagenzeeyo n'abagamba banaye this is too much ebintu bisusse enswala Museveni n'amugamba nkugambye genda okole kye nkugambye byabakama n'abagamba nange mulabeeyo kino Museveni yamugambye osinikasinika ebinnyo mu ssaawa nga 3-2 byabakama ze yamazeeyo yagenze mutoyi emirundi 7 yagenze mutoyi emirundi 7 bw'omulaba ng'ayingira mutoyi bw'ati gumu 2 n'addayo n'atuula 3 yagenze mutoyi emirundi 7 ng'olubuto lumukulukuta ensi emutunuulidde yali mu mawulire buli kyakola nsobi abantu bamukubira amasimu Museveni amwekiise byabakama Museveni yamugambye agenda akole kyamugambye okukola kikyamugambye okukola Museveni awadde byabakama instructions za kutabula kalulu bw'aba atuuseeyo byabakama olwagenze immediately bateesa assassination ya byabakama gwe byabakama leka nkwogere oli ye mulese kubanga yagenda kutirimbulwa ye mulese byabakama bagenda mutemula before elections kiki kye baagala okutemula byabakama baagala mutemula bateko state of emergency akalulu kayimirire Museveni yeyongeza emyaka 2 nga tetulonda yeyongeza emyaka egi nga bwategeka okulonda jjukira emyaka 2 egyo yali agitisa empuuga mu electoral reforms byabakama mpuuga n'abedi bwanikanga bagamba mu electoral reforms era babadde babitambula nga babyogera mbubbe ekyabaganya okwesimbawo okulonda n'okwesimbawo si mukolo gwakiyita mu lujja si mukolo kutuusa mukolo nti naffe twalabiseeyo ayina ebyo ebigandaganda bye yeeyogeza ebyo omanyi omunyarwanda ayagala ayogera oluganda olw'ebisoko okubakakasa nti nno muganda nnyo si nkola yakiyita mu lujja ey'ekibogwe nga yaseddugge kaakati nze kyenva seesimbawo kubanga bena tebiina makulu naye mumpe akalulu kuba MP muwe n'abali ku muti ate nga Yesu agamba Zakayo nti va ku muti kawansi va ku muti ekyandikibwa kigamba va ku muti ekirala ekiddamu okwogera ku muti ogutaliiko bibala Bayibuli egamba Yesu n'agukolimira amangu ago ne gukala ate ffe naye Kagabo yagamba politics wakubala na kubaza Duli yabala era n'abaza nti nno Nuupu ye muyisaawo kati yagivuddeko n'abaza nti kati NRM ye ne mugamba musajja gwe ekibalo kiyiye Kagabo gye wava ffe tuli eno tweyagala tugenda mu buyinza bamukubye jeeke ne bamugoba ku lukuŋŋaana lwa NRM sakugamba nti nakapande wasoma bubi kale bane nebaza Mukama kuba saasoma Dr. Kagabo Dr. kati gwe wasoma ki kale nebaza Mukama kuba saasoma jjukira emyaka 2 egyo girabiseeko emirundi egiwera nga bagireeta mpuuga yali agireeta mu Constitutional Review Commission simanyi mu amendment electoral reforms emyaka 2 ne tulyoka tukuba oli oba mpuuga yafa simanyi nange juzi n'agitikka Mabirizi n'amugamba teekayo omusango mu kooti oyimirize okulonda twongeremu emyaka 2 yagitikka Mabirizi ne Ken Lukyamuzi emyaka 2 kyekiri mu myaka 2 egyo bagenda kutta ennaku 9 zino ezisigaddeyo 10
oba 11 okutuuka ku lunaku lw'okulonda Museveni ayagala kutta Byabakama ayimirize okulonda bako okiteeka Byabakama yagenze mu Toyi emirundi 7 mu ssaawa 2 ero muwulira nga aflashinga nga amazzi gagira owuli ennaku eri ku Byabakama eno bakadaama bamukubira amasimu bakadaama bamuli bize bakadaama kye bakola Byabakama bakadaama kye bakola Byabakama bakadaama bamwekiise kakati bakadaama olumwekiise enamba ya Byabakama eriwo enamba ya Byabakama eriwo enamba ya Byabakama eri wansi wano ndowooza okusinziira ku notisi zange yino enamba ya Byabakama eri 0772 34 08 47 0772 34 08 47 nze namukubira yagana n'ogikwata nendyoka nsinisa oli ebinnyo mu audio nendyoka nsinisa oli ebinnyo Byabakama yagenze mu Toyi emirundi 7 Gomanya omuntu omukulu okukomawo ng'ayita mu lukubo ng'agira ati asiba empale aba yakatuuka olubuto ne lwegunda adduka addayo akutte ku musipi agenda mu Toyi ng'omulaba bw'oti Byabakama so olw'okuba Byabakama yagezezzaako bagolola ensobi bateesa okutta Byabakama bayimirize akalulu bako okiteeka omunene gwe baagala okutta yesigenda mwogera njagala bakubba essasi mu mutwe ensinja gigamba nti yoyo oba accident oba ogenda gwa mu kiyigo oba ogenda kukola otya gwamanyi naye bw'omala okufa ngenda bagamba nti yoyo abasuubuzi mukaaba URA ebba ebintu by'abasuubuzi ku custom ebyo container zammwe bye zibeerayo eri mbu bagenda kuzibala simanyi mbu bakukubuulire mbuno omusolo ne bazisiringa ne bazizzaawo nga bwe zibadde gwe yaleese obuteeteeyi 7 ne bakubbako obuteeteeyi 15 gwe yaleese dazini omutwalo gumu ne bakubbako dazini nga 3 bakendeeza ku magoba ago akabano akali mu URA babba ebintu by'abantu ne bakukozesa loosi amagoba gonna ne bagalya kati otuusa container bano gamba Abachina China nga bagize no bakubira essimu please factory lwaki mutubbe mali nga teyaweze no chonche byaweze no tebyaweze ebintu no ebintu byammwe Abanyarwanda babibbira ku custom kyovolaba container bakutambuza week namba n'okusoba mwezi mulamba myezi 2 okyali mu kukiriyalinga ne bakuchekera ne bajjamu ne basooka kumanya mali kyetambula ebyabwe kakati omuntu okusuubula China asuubudde ku URA osinga ofuna muntu ali ku URA nga byo omuteeteeyi bwe 10 n'abukuguza emitwalo 3 nojja n'obutunda emitwalo 10 ng'oli yabusuubudde China aliko omusolo agenda butunda emitwalo 20 kati gwe n'obutunda emitwalo omusajja abeera mu dduuka akateeteeyi akatunda bulala looli akatunda bulala Omunyarwanda akajja mu URA oyo omukazi muka wa URA kati ye tasuubula China asuubula mu container zammwe amagezi gazze oba nedda vote to protect the gains abasuubuzi you vote to protect the gains temukuba ku simu yange emmali yammwe bagibbira ku URA ne bamala ne bagisiiringa bulungi nnyo bayina ebyuma ebikwata endibota ne baddamu ne bagisiba bulungi nga bwe yavudde mu China ne bastrappinga
ne bakyusa bulungi obuguwa ne buyita mu ne bastrappinga bulungi nnyo ne bakuddizaamu endibotayo nga munda bagijjeemu engoye. Otegedde bulungi nammwe mbamaze. Process Museveni kiki kyagamba byabakama nawo mbadde nvuddewo nga sinamaliriza. Museveni ateesa ne byabakama kukyankalanya kulonda okuva ku makya paka kiro. Wano muwulirewo bulungi. Okulonda obululu bugenda kutuuka leeti mu Buganda, mu Busoga ne mu Bugisu okusingira ddala. Buganda, Busoga, Bugisu okulonda ebirondebwa bigenda kutuuka leeti. Bwe bituuka leeti ne process omuntu omu bajja kumalako eddakiika nga 10. Olina okuba ne endagamuntu, olina okuba ne voters slip, ate balina okukebera mu register. Bwe bakuwa akapapula balina osooka okukaverifyinga mu kamashini n'ogenda n'olonda. Bw'oba tolina ndagamuntu problem. Bw'oba olina endagamuntu nga tolina voters register gundi voters slip problem. Bw'oba olinako ekimu ku byo kyatokiina problem. Ne bw'oba nga ate nga mu register nga mulinga bino tobiina problem. Kati awo bagenda kumalako eddakiika mmeka ogenda olonde. Lwaki badireyingisa abantu okulonda? Genda olaba abaana abatunda kawo mu jjaamu. Genda olaba abasajja abatunda sukaali ku street. Balina politics ono. Abeera waayina akazindaalo. Sukaali wa 1,200 kilo sukaali wano, sukaali wano sukaali. Sukaali kilo ya 10 sukaali wano, maama sukaali wano. Ng'ataddeko ekikopo ataddeko n'omutwe bw'atogamba sukaali kilo ya 10 nge waffe ya kasanvu mpa kilo 6. Mpa kilo 6 mwanange nga batubadda sukaali. N'akuteeramu sukaali amupima bw'ati n'ayiwamu ayangwa mangu teekamu gundi ekikopo mangu be bu n'akuteerako n'omutwe n'aguzimbya n'ayiwamu eyo kilo n'akusibira mangu n'ateeka mu kaveera akabbulaka n'akuwa. Wakati mu kikopo nze nakoleranga awo ku Jesco. Emabega wa Jesco waliwo omuvubuka atunda sukaali gendayo. Mugambe nti muvubuka kandabe ekikopo eky'omunda. Bakwata ekikopo ne bakisibamu ne bakiteekamu basupagulu ne bateekamu ekipapula wakati awo. Sukaali amuteeka bw'ati nga hafu teriimu. Gwolaba kuteerako mutwe n'akwongezaamu n'ekikopo n'agamba maama weebale kumpagira. Noga bannange omwana ono ng'ageze ogenda otuuka ewaka ng'olina hafu ya sukaali mu kiro. Eyaguze kiro ng'olina hafu. Oyo politics ali mujjaamu kawo w'omujjaamu oyo kawo. Oguno mwana bannange please ebitala bikyankutema kawo please can you come and give me kawo. Give me kawo. Kilo kilo yes. Give me 5 kilograms. Ajangwa mangu takukkiriza akukyanga otulaba n'ekyo n'asiba mu bwati n'akuteeramu mangu n'omuwa sente za kilo okutuuka ewaka ng'olina kkoota y'akawo mu kilo. Mu kikopo mubaamu ekipapula. Mugambe nti mwana gwere kandabe ekikopo ekyo ajja tambula akufiire. Tatawaana naawe taayo amanya bumanya nti gwe oyagala mumanyira. Enseenene wano enseenene ekikopo kya kasanvu enseenene kati obuntu bulimu ekipapula wakati. Obululu tebujja kutuuka nga bwe mubwetaaga. Museveni abulese bulimu software alimu obululu obubalancing. Kati mwe bagenda balimitinga okulonda. Okitegedde? Nkujjidde mu politics oli ow'omujjaamu n'owa sukaali. Obuntu buno bulimu already obululu obwa NRM software waabwo yenna. Era n'awamu eyo wammwe bugenda kufa tebugenda kukola. Nkiddamu tebugenda kukola.
kubanga bulimu already obululu kati process kye bava bamugamba akole process delayinga balina okukebera voters slip bakebere endagamuntu bakukebere mu register bakuwa akakonge osooka kayisa mu machine bw'omala okukayisa mu machine ogenda olonde ne mu kubala buli kamu bakakwata bakayisa mu machine eddemu eka verifying okitegedde kati awamu okulonda kugenda kugwa sawa mukaaga ez'ekiro okulonda nga si kubala bululu abamu mugenda kubala obululu ku makya sawa 12 ku polling station mark my words nti esawa bwe ziwera 11 omusirikale ayimirira emabega wa layini naggalawo era awo tewali abali eri emabega tewaddamu kuddawo omuntu amusimba mabega kati omusirikale agenda kuyimirira ku layini bw'ati ku sawa 11 nga waliwo abantu 600 ku layini abo ne bwe balonda paka enkeera sawa 6 ez'emisana bakkirizibwa okulonda era temubikula kabokisi tebannaggwayo okitegedde nga Museveni kikyagamba bannayuganda si bagumiikiriza okukeera bajja kukeera kubanga balina ebbugumu eryo bakeerewo basiibewo bibatame nga tebalidde nga tebanywedde nga tebakoze eki obudde buwere essaawa 2 nga ku layini kukyaliko abantu 500 bonna balina okulonda mbu temusobola kukeererawo ne musiibawo ne muzibizaawo ne mukeererawo nga mukyali ku kulonda kubanga ne bwe mulondera ennaku 3 muzironda ge mateeka g'akalulu sawa 11 sawa 11 omuntu agenda kuyimirira ku layini kangeze ng'erondera wa ng'erondera ku Nakivubo nga layini ekoma ku ddwaliro Emmengo ku sawa 11 ez'akawungeezi mujje nga museetuka okuva ku ddwaliro Emmengo nga museetuka kitegeeza muba mujja kutuuka sawa 7 ez'ekiro mulina okuggwayo okulonda era nga mukyali awo mukyakuuma kalulu Byabakama namubuuza kiki namugamba nkugambye ekyoba okola kati obululu buno baagala okudilayinsa oyimirire mu layini obikoowa otambule ogende okitegedde abantu abanayanguwa okumaliriza okubala obululu ku polling station bajja bumaliriza sawa 6 ku polling station oba 7 nga kiki baagalamu ekyo bagambye ab'ebyokwerinda okulonda buli polling station Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi gy'anaawangula mu Uganda yonna kuba agenda kuwangula aba opposition tebatwala declaration form ekiro ekyo tewali wa opposition kutwala declaration form wakiri omuntu afiirawo kwe kudilayingisa process eyo bakebera endagamuntu bakebera voters slip bakebera register bakebera akalulu ne mukukateekayo ne mukukabala wonna mbolo balaga transparency kyobulaba Museveni akyesibako nga taswala nti bamubba akalulu kati mu electoral commission eraga transparency kwate bulungi obululu buno bu verifying muvewo nga mukakasiza nti tebababbye baba badda mu software ali mukuuma ekikopo ekipima obululu kiro tewera mulimu ekipapula kitegeeza sukaali oli yenna ali wansi w'ekipapula oyo yali badde agenda awo asigadde nga wannannyini sukaali ono atunda yasigaza sukaali oyo okitegedde kati Byabakama bwe yabawakanyizaako n'abagamba nedda bannanga abantu balonde fulire n'amugamba gw'omanye ekiyitibwa gwe abantu okulonda ku bagenda olonda Byabakama bwe yeewozezaako nti n'abawabule Byabakama bagenda mutta asigaze ennaku 11 okufa mpozi sekretari atene mutaase nga bagamba mbu His Excellency Kyagulanyi alina statement gye yakoze ku Byabakama baagala kukiteeka ku Kyagulanyi center mu kuba buli lwayogera amunenya kati baagala kukikwata bakiteeke ku His Excellency Kyagulanyi nti nno ye yatiisatiisa Byabakama era ye yamutemudde bayimiriza okulonda bakongezeyo emyaka egi gye baali bawadde empuuga gye baawa Lukyamuzi ne Mabirizi era omusango gye guli mu kkooti oguyimiriza okulonda bayongere emyaka 2 gavumenti yeteeketeeke eteeketeeke okulonda
Mission aborted. Bye bayiiya bapanga tupangulula. Nanti bannayuganda ku luno si beebafu nga bwe babadde bakirowooza ebbanga lyonna. Mwai Museveni yasanga akaseera akangwe ennyo okufuga bannayuganda abaali beebaka otulo. Kye yasooka obbakubisa nti nabaleetera otulo omwebaka ebisigadde mu bindekere, ngenda bakuuma nkuume n'ebyammwe byonna. Awo bannayuganda abaali ababuyabuya ne bafuluuta, bo ne balowooza nti ono azze munnaabwe era azze bayamba, azze kubakuuma, azze bakuumira bintu byabwe. Era eyo enjogera bagikozesanga nnyo nti katwebake, ndaba Museveni yafuga. Kakati awo n'asooka anyagulula eggwanga obutalirekera kantu konna. Bannayuganda bagenda okuzuukuka ng'obudde bukedde. Ate era singa si bigambo bya mwami Museveni yennyini, singa bangi abakyali mu tulo. Naye Mukama nga bw'ateerabira bantu be, ono Emmandu Bwanika yamuleetera okwatula ebyama. We yaviirayo n'agamba nti Uganda etandise okumuwoomera. Era okutuuka 2021 tewajja kubeerawo opposition emutawaanya. Buli muntu yeebuuza nti ate luli ababaddenga waba opposition omuli ba Nobert Mao, omuli ba Kano Kizza Besigye, omuli ba Mugisha Muntu, ne bannaabwe ababaddewo abafaananako bwe batyo nti 2021 banaaba balazeewa. Jjukira bonna baali bakyali mu active politics era nga bakyakakasa eggwanga nti be b'amaanyi abaliwo, nti be balina obusobozi okukulembera eggwanga lyaffe, era nga batugamba nti bo baliwo okulwanyisa dictator kumuggya mu ntebe. Omukulu kasita yakola statement eyo kyazibula bannayuganda amaaso ne beebuuza nti yee etandise okuwoomera ku ki? Ate otugamba nti 2021 tojja kuba na opposition. Bano ababaddewo bonna wabasse nga tulaba bakyali balamu. Bwe babeera abalamu totugamba nti wabatadde dda mu kisawo kyo. Awo nno Uganda weetandikira okwenunula ne beeteekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye mu National Unity Platform ey'amaanyi. Ne balaba nti Uganda yeetaagako omukono ogw'amaanyi era yeetaaga okusabirwa. Olw'ebigambo omukulu by'ayogedde, birabika nga teyeerogozza bwerogozza. Tulina okufuna omununuzi w'eggwanga nga ddala ayagala eggwanga lye okuviira ddala ku mutima. Bw'atyo Kyagulanyi Robert Ssentamu yazambalira ku mugongo nga nsuwa, ne yeesowolayo n'atugamba nti nnyingidde ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Abangi baaseka nga bakugamba kati oyo omudongo agenda kufuga ani? Yawangula akalulu k'obwa MP n'akola ekyobuzira ababaka ba Paalamenti abaaliwo ebiseera ebyo kye bali batakolangako. N'abagamba nti nze nfuzeeko ebiri, seeyongera. Kanyeenyeeko ku ntebe ennene eno obwe MP mbusuddewo. So nga ate abasinga obungi kasita akwata obwe MP, olaba oli afiira ku bwa kansala n'akugamba tabuta. Kati ate ono akutte emyaka 2 bubiri, ng'ate obululu bwe yafuna bwali buyitirivu obungi, n'aba ng'akivuddemu kirabika nno alikubya ddala ayagala eggwanga lye Uganda. Awo nno abantu bamuteekamu obwesige, n'okutuusa olwaleero bakugamba nti ku Kyagulanyi ffe gwe tutava. Kakati abasajja batandise okupanikinga, bagamba nti protest vote gye yaleese tugiwona. Tukoze tutya okuyimiriza okulonda kuno? Balina option nnyingiko. Balina ey'okwewamba, balina ey'okuteesaganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abaveeko bagabane obuyinza, naye okuteesa naye bamusanzeewo muteeka mu nzikiriziganya eyo kikyali kizibu. Balina ey'okutta byabakama, okulonda kuyimirizibwe kwongezebweyo emyaka 2, oba balina okuleetawo presidential candidate omu ku baliko 8 abo ateekwa omusango mu kkooti, okulonda kuyimirizibwe myaka 2 emirala, nga bwe tweteekateeka ng'eggwanga tusalewo kwani anaabeera akwata bendera y'eggwanga lino. So nga atejjukira nti myaka egyo 2 babala nti Kyagulanyi Robert Ssentamu basobola okuba nga bamutadde ku kisenge, sinakindi bakyasobola n'okumumiza omusu, bagende okukategekako emyaka 2 egijja nga taliiwo.
Bannayuganda, bino byonna twabyetegekera dda. Tugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert tumwagala mu ntebe y'eggwanga mu mwaka guno gwennyini nnyini. Tuli ba PLU mu USA era tubadde ne group ebadde ku ground nga naye egezaako okunoonya. Ffe tuli ba PLU mu USA tuzze ttiimu okuva mu USA olwo tukuba amabeere mu muliro oba gusyazi